oba oli mu ssomero oba oli mu ofiisi oba oyambadde olubugo nga munnange ono bwali ng'oyagala okubeera ku luyi olw'emiti nga mirungi n'ebibala bibe birungi, weekwate ku mukama waffe Yesu Kristo. Awo kyenjogedde kikola amakulu. Weekwate ku oyo. Kaakati bwe tugamba nti abange miki emibi weebalire mu mirungi kubanga okutte ku Yesu. Naye obanga tonnakwata ku Yesu oba okankana ng'oti wandiba nga mutiisi mulungi. Banyabo, ekifaananyi kye tuliko wano kya muti. Amanya nze Henry Balwana Nzinga era tubadde ku mukolo ogw'okwabya olumbe olw'omugenzi era omukungu Zzimbe, naye twebaza obubaka obuvudde ewa Ssaabasajja Kabaka era neeyama genda mu maaso n'okukola emirimu egya Ssaabasajja Kabaka kuba muzeeyi yali mwagazi wa Bwakabaka bwa Buganda era nange neeyama genda mu maaso nga nkola bwetyo. Katikkiro akusuubiza okufunira ekifo eri ono gendayo? Era nja kugendayo. Akikonyeeko nti nja kugendayo era muzeeyi Zzimbe yali mwagazi wa kika era nange ntandise okwetaba mu mirimu gy'ekika era mwe ngenda okuyitira okutuuka ku Katikkiro n'okujjumbiza emirimu gy'ekika. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.